I do things my way. I just please myself. I do not please the world. Bwabanga Katonda namusaba omusajja n'amumpa lwaki simubakuba maaso ne mukitegeera mundeke. I do not fear anyone. If my life at one time will be at stake, it has some time back been at stake. Who was there? Waliwo yajja ku bonna. Mundeke njagala omusajja wange nja mwagala mubatami. But in-laws bagamba it will end in tears definitely. Let it end in tears because none of them is God. Nze yangamba ekintu ekyo tobaako kyonkolera. Njagala bwagazi. Tetusaba sente za hijab. Azikuwa buwi nagamba mukyala. Kankuweeyo sente zino ogule hijab. Ate tugudde ku mukyala bindeeba. Twali nga tulinda olugoye olwasindikiddwa. Alhamdulillah, she hasn't disappointed. Tugenjera bakulaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye saagambako mutimno bantu nti olugoye balunsindikira. Nagamba alhamdulillah omwami yangulidde hijab. Ate family naye yajambaza nga yatugi bonna banekaanekanya alhamdulillah mugamba mbu byambu. Banaye ekituufu kyo kiri nti nze omwami nja musiima. Nja musiima kuba yatwambaza family yajambaza tugenda kulya alhamdulillah zakati ofiti tugisasudde manja ki. Abantu bakubanja yinga ye badde bagakulaba ku bindeeba naye wanyumire totambudde naye. Stambudde naye ntambudde ne family, my mother, my brothers and the little ones. So stambudde ne mwami bindeeba. First and foremost, you're in the media, oli muntu wa media, okwasaganyiza ate ekisiiba ate ne your workplace. Ekintu kimu kye nalaga kubanga nze abantu be nasangawo si nti nno baali bakola nga bwenkola naye buli muntu alina enkola ye. Nze bwe najja omulimu gwenkola ekisokera ddala abantu betuweereza balina bali mu age bracket eya between 17 to like 30. Abantu abo si bangu buli omu alina kyayagala. They are very complicated. Bw'ona oyambala ekiwanvu nze njagala kimpi. Bw'ona oyambala ekimpi nti gwe lwaki oyambala kiwanvu. So satisfying them is not easy. However, me as a person, I know what I want. So I asked ne nsaba management ne bagamba nze mbadde nsaba mu Ramadan. Ne wankubadde dress code ena kuba bweti. Naye nze nsaba mu Ramadan nyambalenga omusiraamu. Era alhamdulillah banzikiriza. And I'm proud. So tekinkalubiriza yadde kubanga essaawa zenkola tezinayo zikontanira na budde bwange bwa kusiiba. Ate okusiiba tekulina nayo okuganira muntu okola n'osiiba tekirina we kikwataganira. Organic management no government like by extending your dress code. Tosuubire muno like the curvy outfits are coming back again. Definitely, because they only accepted me this for Ramadan. Okay. I do not want to annoy them at Ramadan ejja bagambe omanyi with media tetulina kusala. I do not only target Muslims. This is something that is worldwide. So atali musiramu omusiramu bonna tubatagetinga. So kitegeeza show bwe nagifuula ate y'abasiraamu tomanya tuyinza okugoba abalala. That is why it is tukifuula nga kiri general. Media stations ezisinga zonna kyova olaba okuggyako ngeri y'abasiraamu ddala naye ezitali z'abasiraamu tezitera nnyo kutwala kintu nti nno dress code ebeere y'abasiraamu. Ne gye nasookera ku record abaali tebakikiriza naye nga mu Ramadan era mbasaba ne mbagamba Ramadan weneggwako nja kwambala nga bwe mwagala. Storm ebadde nnyingi according to the Facebook in-laws, the social media in-laws ng'obaweereza omuliro. How have you been able to contain this fire in you? Katusube nti ekisibo ekiwedde ogenda bawa level. Naye nga sirina gwempa levels. Level kije nawa abantu okujjako okumpaayiriza. I do things my way. I just please myself. I do not please the world. Nze bwe mba nkola ekintu nsooka ne neerowoozako nga nze. You know when you don't love yourself, teri agenda kwagala. I love myself beyond anybody else. Even beyond your chocolate. Yes. Why? Because when naba musanyufu naye ajja kuba musanyufu. Before I am happy, he cannot be happy. Even my mother, I love myself before my mother because my mother is kyekintu kyensinga okwagala. But I love myself before I even love my mother. Why? When I am doing fine, when bandi happy, nja musanyusa. When naba siri happy kitegeeza sijja musanyusa. So nze when mba nkola ebintu sibikolera bantu kunyiiga oba bantu kusanyuka. Nkikola nga nkyagala ngoba nze nga sifuddeeyo balala bawulidde batya kubanga buli omu alina obulamu bwe. Kati wobanga gwe ekanzu ya green yekusanyusa lwaki nze nkutegeerera oyambala eya black? Because it is your life. And the other thing people need to understand about me is I am a different character from TV. Okay. TV and me, the normal Rahma, the normal Remy people know off screen, those are two different things. My show requires humor. My show requires attention. My show requires viewership. When you compare most of the shows,
Watch show gye mbeera nkola efuna nnyo attention. It is because I will do something just to pull your attention. Ekintu kye nategeera ku bantu baagala bintu bibasika. Tebagala bintu byakubeerawo n'obwomereza munnange tebabyagala. Jangu omugambe ekigambo akunoonye. Kati gwe totya muntu n'ebigambo. Adulide Katonda Musajja Yamumpa. Ate abantu bakitegeere nti testimonies should always be mu bantu. We should testify the good things God has given to us so that n'abantu bazaamu amaanyi okusaba. Bw'abanga Katonda namusaba omusajja n'amumpa lwaki simubakuba mu maaso ne mukitegeera mundeke. Abantu b'okuba omusajja bolooza tosuubira nti like your life one day will be at stake. Toyina gw'otidde mu kino ekintu. I do not fear anyone. If my life at one time will be at stake, it has some time back been at stake. Who was there? Waliwo yajja ku bonna nankwatirako. Nedda Allah ye yankwatirako. Kitegeeza era when my life gets to stake era Allah yajja okukola ki okunkwatirako oba n'abanyiga biwondo ntya era nja kusaba Mungu kubanga ye yamundeetera si mmwe abantu mundeke njagala omusajja wange nja mwagala mubatami. But in-laws bagamba it will end in tears definitely. Let it end in tears because none of them is God. Wanje. Teri Katonda kubana tekuli Katonda. Nze nabagambye ntya Katonda sitya muntu. I respect people, I do not fear people. So the fact that we mansaba sina gwe mpita mu lujjudde we nabadde nziyano nabayise nazenzeka nenereta muzikiti nensaala era idinjisadde kitegeeza byensaba Katonda byampa. Okitegeera kakati waba Allah abimpadde. I am proud of the things God has gifted me with. Ate abantu kye batamanyi ebintu bye tubalagako bye balaba omusajja ntambula naye omusajja twekuba ebifaananyi ne mbuteekana ku social media zange ne mubujjayo si buba waako ne mutandika okunstressinga naye tulina ebintu bye tutateeka mu ki. We have things. Abantu abamu alhamdulillah Allah atuwadde tulina ebintu naye tetujjaana eno nze sitaana kujjaana ne mbagamba nti nze oba nvuga motoka eno oba munaye ensula eno oba simanyanga buli omu ajja kumpa kyayagala. And those are the things people should brag about. Okitegeera, not men. But since you want us to brag about men, let me brag about him. Let's brag about the outfit. Watugamba price alhamdulillah outfit ogiraba yanjawulo. Ogiranga gitunuulire kuva ku material buli kimu. Kati yo omwami yakoze kati gwe ki kyogenda okuddiza eri mukyala mwami Bindeeba mwagala nze yaŋŋamba ekintu ekyo tobaako kyonkolera njagala bwagazi. Omukyala yenna alina kwagala bbaawe buli wamwagala n'agakola agafuna n'akuwa essente. Tetusaba ssente za hijab azikuwa buwi nagamba mukyala kankuweeyo ssente zino ogule hijab naye bino ne mustressingira ku social media memes nezifuka memes banaye tetulina hijabu we baba tebakugulidde hijabu gyegulire temututama. Naffe twazeegulirako sometime. When God gives you a man, they will buy you hijabs. For now, do not stress us. Thank you. Ididi tukwatidde wano omwami wange otuyise nedda lwaki saagala bamawulire mwantama gule tugenda kulya nnyo mundeke ŋŋende nedda temujja sibayise obubaka obusemba alina kudduwa abayisiraamu edduwa gye ŋŋenda okuwa abantu bonna purify your hearts nsaba Allah abalongose emitima kyekisinga obulungi. Allah wana abalongose emitima buli kye munaasaba ajja bangoyereza naye waate abalongose emitima ne bw'onosiba muzikiti ne bw'onoobeera nga gw'osigwa omukabira naye ng'omutima gwo mubi tajja kwanukula. So purify your hearts and let God give you what you have asked for. Kubanga anoonya ne wateeka kyabawa nga talabawo mujjuzaawo obukyayi mujjuzaawo hatred ebiiso abantu balina ebiso ebibi abantu balina ennugu abantu balina fitina. Repi ambade hijab ennungi n'onyiiga musanyukireko naawe inshallah Allah ajja kuwa temusinga. Nje baweereza nti Allah aba purifying emitima nammwe waali bawa kyabawadde kyemwebalize ate ekifo kyemusaba mumwebaza okusinga bwe mumusaba. It is always good to thank God more than ask. Because all the time wasaba Allah njagala kino Allah njagala kiri Allah njagala naye n'obulamu bwakwadde tobumwebazizza kakati gweyagala kukolera ki. So thank God more than you ask. Osobola okusalawo n'ogamba nti mu wiiki nja musaba omulundi gumu mwebaza egisigadde. You understand? That way si mu bubi naye nze alhamdulillah ekigambo alhamdulillah tekinva ku lulimi lwaki alhamdulillah Allah mpadde simubanja mwakagirya